Don Chris amaloboozi agakuwaganda bamangi naye njagala kujjukizaayo ebintu bibiri bisatu bw'onaabaamu amagezi mu mutwe ojja kwekuba mu mutima okole ekintu ekituufu. Okimanyi nti empungu terya bire ne bwe gineetooloola emyaka ojja kumaliriza ozze Uganda wano. Ekyokubiri, teriiyo yali abadde successful ku maziga g'abantu. Njagala otunuulire abazze bakola ekintu kye kimu ky'okoze olwaleero. Si gwe asoose okutikkula bannayuganda. Nze industry eno n'ebyokutwala abantu ebweru mbimazeemu emyaka egisukka mu 10. Mwenna mujja wano ne mwereega ne mugwanga ndaba. Why? Njagala otunuulire ku baali mu Middle East. Onoonye ku Mukalonate na bonna abazze bakola bu tours and travels ne batikkula ssente z'abantu bwe bakomekkereza. Katonda tasobola kubeera mulyaza amaanya my brother. Kuleka maziga ga mukazi yagenda mu banko bamanerenda n'asingayo kintu kye nga bagenda kitwala olwaleero nga gwe yali essuubirye. Nsaba weekube mu mutima kubanga siraba buwanguzi mu bino by'olimu. Siraba buwanguzi. Ekyokubiri, njagala onoonye nnyo kubazze bayita mu bigere by'olimu kubanga kino si gwe asoose okukikola. Ne bafaanana batya? Bafaanana batya? Bafaanana batya? Gw'omanyi omukyala. Anyway, saagala kutuukayo nnyo eyo naye my brother, cause I know you may understand. Era bwe zibanga essente ezimu okyazirina obanga olina akasente k'abantu bano mbadde nsaba ku lwa Katonda n'obulamu bwo obw'omu maaso bulungi abantu bawa akasente kaabwe. Ffe kye kituwangaaziza mirimu gino kubanga mwenna mujja ndaba ne mubeera b'amaanyi nga ndaba naye lwaki mumaliriza mugudde nze n'ensigalawo? Katonda tasobola kubeera mulyaza amaanya butaanukula maziga ga muntu. Akutaddemu bwesigwa na nsimbize bwe n'ojjajjatta. Sabakuwaga basobola okukuwaga, basobola okukulima kubanga balina ke bakusuubirako nti Kurisi ajja kutwokyayo zino na zino. Naye nze nkubuulira alaali sente z'oyokya bano abakuwagira n'abakuteeka ku live wandibadde ozisasulamu abantu bano. Abantu sente bazijja wala. Bantu bakola bintu bingi okufuna essente. Bantu bali mu mabanja. Bantu bagenda kwetuga. Bano abavubuka n'abawala abato. Tomanyi ky'oba okoze bulamu bwabwe. Omuntu agenda okuapplyinga ogenda ebweru ng'alemeddwa e Uganda oli kasuwaki. So, my brother, saagala nnyo kwogera bintu binaatulowoozesa nti tukutaddeko olutalo. No. Nze nkusaba busabi weekube mu mutima obeeremu amagezi. Tunuulira abo abazze bayita mu bigere by'olimu olwaleero olabe bafaanana ge mazima. Kuba si gwe agenda okusooka okukikola. Abazze batikkula abantu bangi. Ne gwe njagala onoonye bwe bakomekkereza. Kuba weebali wano. Mukalonate ne famire ye weeri. Ababadde mu fake tours and travel companies weebali wano. Banoonyeeko. Banoonyeeko. Nsaba weekube mu mutima. Abantu obaddize ssente zaabwe. Peter Calvin Kayanja ayagala okugenda ebweru ewaffe oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga abaana abawabuwala n'ab'obulenzi mugenda kukola mu ggwanga lya Saudi Arabia na Dubai ku bisaawe. Salala ali $1,300,000 bakiriina. Bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanja. Banoonyaako ku noti 777 oba noti 7465248. Ogenda kuba onfuna buterevu. So, message eno mugimpeere my brother Don Chris nti toyinza kubeera muzira maziga g'abantu lubeerera. Ekyo nno. Empungu terya bire ojja kumaliriza oli wano era oli ku ttaka.